Balaam mulide abantu abamwogera nnyo ate ebintu byabadde akola nemunoonyerezako nnyonnyonnyo ndaba nti musajja ayamba abantu ayamba abavubuka era wolaba bulungi Balaam yagudde teyatuse leero olugendo lwatambudde luva mu buto obadde sinti mwana agudde mu famire engagga abadde nga ava mu famire enjaavu naye ng'atoba n'obulamu okulaba nti atuuka walina okubeera era neebaza nnyo Mukama nti leero bamuwadde appointment nga minisita ow'abavubuka n'abaana okulaba nti akyusa obulamu bw'abavubuka olaba history ye bulungi balemabadde akola nnyo mujja kulaba example eri awo Ntinda Najeera amakulta mangi agasinga amayumba mangi okupangisa yakyasinga landlords awo eri ya Ntinda Najeera awo era wolabira ddala yasinga osasula n'omusolo kati abadde atoba n'obulamu ng'amanye embeera omuntu gyayitamu ng'omuvubuka okulaba nti atuuka obulamu bw'alina okubeera olaba okutuuka bulungi so omusajja twemanyi omutima gwe agwa abantu era tasosola alaba nti buli muntu embeera gy'olitamu nebanga olaba abayimba abasinga abantu abapromotinga upcoming musician abantu abasapooti abantu abasinga n'abavubuka bennyini projects otambula projects awo nagiolaba projects nyingiala muyataddemu yabavubuka workshop abasapooti fabrication abaana bayiga okuyokya kyuma nabalaba nti babeere n'obulamu okukola ssente balamuli abantu abasapomumanyi mutima gwe mulungi era alabira yana nange njagala abantu babeera omutima mulungi okusapootinga eggwanga lyaffe abantu bonna bonna babadde mu byobufuzi era abayivu abaliwo olowooza omukulembeze w'eggwanga gye yakoze ensonga okubanga alonda Balaam amanyiddwa okubeera lawuse okuva mu sikiwa nti Museveni yakoze appointment aba amunoonyerezako okuba appointment nga minisita yabavubuka ate okubeera n'abavubuka obeera lawuse si kyekyo okuteekera omuvubuka byayitamu kirungi nnyo kubanga embeera gye tubeeramu n'okula olina okudda mu levu y'obuvubuka kubanga naawe gye watandikira kati so oleka levu y'obuvubuka n'ogamba nti ze nkuze abavubuka mbaleke kubanga jjukira nti eyo yepira y'omusingi w'eggwanga naye eri abavubuka oba wasapooti batuuke eggwanga lirina okubeera naffe oba tetuliyo bo bakwatire eddala Balaam bwe bajja kukwatira then tujja kulaba tusinga ggwanga laffe mufi kirungi saba nti omukulembeze yakoze ekintu kirungi nnyo okuwa Balaam nga minisita w'abavubuka kubanga embeera z'abavubuka zimanyi abavubuka bayita mu enjaga utabeera na sente utabeera na mirimu tebalina sente kati alina obalagira kubo ofunye batya sente abawe advice enungi esobola bayamba okubeera abaana balungi n'okukuza abaana abalala bizibu ki kubanga bayitamu Balaam abavubuka be bayitamu kitu ebizibu abavubuka bye bayitamu bingi ekisookera ddala emirimu tegiriyo kati okulaba programu za gavumenti eziriwo nga bataddewo institute y'abavubuka ddala emirimu egyokukola ku mikono bayita hands on work abaana bayige okukola nga welding workshops weziri nze bataddewo olulira ICT hubs ziriwo jasosekeza tegera emirimu gyebakola naye nga tasomye asobola okutandikirawo ekyokubiri mukimanyi nti backbone ya Uganda ye agriculture ebirime ebintu byetukumamu kutambuza kati awobuka Balaam kyemanyi ati alina obalagirira okubeera nnyo agriculture sector tubawe support kuba kitegeeza nti babawe seedlings balime bafune group nga bali organized nabo batandikiraawo naddala ebiri mu north byebayitamu ekyokubiri tebalina sente zitandika business kati wabeerawo program eyamba abavubuka ne babawa sente abavubuka babawaddeyo sente mukadde ng'abiri nebakola ka project nekeyongerawo bonna ne basasanya kasente mu famire ne babadde abaana ne basomesa abaana
endowooza ebizibu bingi ebyamuka biyita n'ekyokubiri amazzi amalungi abavubuka abaana abato naddala ku abaana abato osanga nti abaana abato babalita amazzi naye amazzi si malungi kati nga mu kyalo waliyo midumu egiriwo waliyo taapu naye mu kyalo so afuna na taapu naye ofuna mu tawuni nga waliyo taapu kati bana malina olaba sekita y'amazzi awo naye kintu kikulu nnyo oba tukola repair mu midumu egiriwo mu kyalo oba bongere emidumu egiri mu community abantu banywa amazzi kanga rain over harvest yo osobola okugenda wansi n'ofuna amazzi abantu basobola okunywa ekyo kikuyamba nnyo okureducinga na patients abali mu health centers ebiri mu kyalo abalwadde bakendere kujja mu health center abalwadde amubintu by'omu Balaam yabadde agambye okutandikira kwabaddeko okutabasiba eriyo wabula principal wa NU Kyagulanyi Center n'omwogezi we Joel Essanyu bavuddeyo ne bagamba nti Balaam alimirira buli krizi kubanga kibadde kiwedde nga obulidde agenda omukulembeze agenda kubadda so Balaam kino alippidde ekirippire kulowooza kiyinza kyogirako sikiwa nti Balaam akirippidde bulidde nga bwe bagambye kubanga woolaba interview Balaam bulungi yayogera key aspect yabuuza gamba abasajja ba Nuupu ne bagamba mumpe lisiti y'abaana baakwatibwa bali mu prison ate mbabuulire bali mu prison wa ekyo ye asobola kitwala kubanga abaana abasinga abali mu prison bona abasinga bavubuka baana bato kati emirimu gye gyalina okukola agenda wa muzeeyi abayamba okulaba nti basobola okuta abaana bamukomera naye nga kyeyayogera nti azongazi emisango egiri mayina naye emisango ba tegiri mayina nga gy'amaanyi nnyo ayinza obutagisobola kubanga yeba amateeka naye ajafuba nnyo okulaba nti abantu bakwatibwa bate naye sikiwa nti akiripidde nedda abalimba kati atandise omulimu gwe nga minisita w'abavubuka kigambo kitoyinza okugamba Bobi Wine n'omwogezi w'Essanyu ku nsonga ezibayo Balaam abungidde mwogezi kintu kyabwe ze sina kyekyobagamba naye bagamba nti bakolagane wamu ne Balaam Bobi Wine ne Essanyu bakwatagane wamu ne Balaam balabe nti abaana babata badde mu kusikwa kubanga abaana abo obulamu bwe bulina obeera nga bulungi nabo baddeyo waka bakole emirimu gyabwe obulamu bwabugire bulungi eggwanga bagitambuze nga balina otambula balina okugenda wa Balaam balabe basobola okukola obulungi obubaka busembayo ze ngamba nti ze muwishinge embeera ennungi mu ofiisi era nga bwatandika emirimu gye tujja mukwatirira ng'abavubuka tujja muwa sapooti okulaba nti akola emirimu gye nga weetaagibwa ne muzeeyi musiime emirimu gy'agenda okukola mwesiga nnyo era amanyi nti alina ziirwe ez'abavubuka n'abaana amanyi embeera z'abantu bayitamu era ayagalira ddala abantu babeere bulungi nga bannayuganda so ono muzeeyi tumwongere ekisanja kimu ekibaali tumwongere ekisanja kimu munyanyaze wacha akubanja ebisanja bisatu kakumiro nabanja akubanja ebisanja binga weberawayo mujja kungamba tukatugamba bisatu nawakoleki nawagende